Badote sotya. Kati nze wendi. Nsereko kubeera kuno oba muwane nti nze seetaaga bampane Bebe Cool. Is that the reason lwaki tokyali member of parliament kuda ku TikTok? Bebe, I don't belittle you. I don't think Listen, my brother. I think you're trying to go off the track. But if you forego, I decided to retire on my own. Bobo yakala now. No. Where we have come from, I know you very well. Na ile bono kaya na. But kaya na essence. Togenda kaya na without. Ani kugamba kaya na sense. Sense chikwe boy nanga you no longer member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwaki bakujayo bannakampala. Bulina kankubuuza. Senseless. Linda Kokatono, Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Kibuzo mwana wao kuba manyaso Why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from Jamu, no worries. This is where I want the conversation about the genuine. Ani MP wa Kampala. Moses Sali gwe tumanyi nga Bebe Cool olunaku olwaliro beekiri ekigezi olunaku olwaliro bamufumbye oluvannyuma lw'okubeera nti kizuuse ng'omusajja ono tamanyi ani memba wa parliament akiikirira Kampala Central era nga kivudde mu kamwa ke mwennyini ng'abuuza Muhammad Nsereko era nga agezezaako okutegeeza Muhammad Nsereko nti y'ensonga lwaki oba ng'agezaako mulaga nti takimanyi nako ne wetwogerera Muhammad Nsereko ye mubaka akiikirira Kampala Central mu parliament newankubadde nga Nsereko ali ku independent. Luno olutalo lubadde luwanvu nnyo. Olutalo luno nga luvudde ku Uganda Airlines. Mumanye entalo ezibadde ku nsonga z'ennyonyi y'eggwanga erya Uganda. Waliwo bannayuganda baali stuck okumala ennaku eziwererako ddala ku kisaawe ky'Entebbe eky'ennyonyi Entebbe International Airport ng'ennyonyi tesimbula ate abamu ennyonyi bwe yasimbula ate neebakomyawo. Kakati nno ng'emivuyo egyo gyatandikirako eri mabega era ngenda kukulagayo wabula babadde ku live emu ku TikTok ekiro yabadde live ya Balista Timo era nga Balista Timo y'omu ku bantu abavaayo ne bakomplaininga ku Uganda Airlines era bwe bakomplaininga ensi yonna netandika okugenda okubanga efuna attention ku Uganda Airlines nga bwe tuzze nga tukuwamula era twaga kuwako emabegako nga Uganda Airlines ekyamazima erina ebyali birumira era ng'ensonga zino zaatandikira na ku mukulu akwasaganya ekitongole kino amanyiddwa nga Jennifer bamutula kikubanga omukyalo ono yatuulako ko mu kakiiko ka Kosase nga kakyakulemberwa Ssennyonyi ne bamubuuza akana n'akataano era ng'eno ne bannayuganda gye baazuulira ti omukyalo ono n'omulimu teyagusoma ekyokubiri teyapulayinga ku mulimu ogwo era ng'emivuyo gyonna gy'ozoowulira gy'ozoolaba era gyatandikira ndowoozaawo Jennifer bamutula kiyavaayo yennyini n'akakasa kyekyamazima saakola application ku mulimu guno ate era nga teyabisoma bino bya aviation kubanga yasoma social worker era Ssennyonyi we yali amubuuza akana n'akataano ng'asisinkanya akakiiko ka Kosase omukyalo ono yavaayo n'akakasa nti nze omulimu saagusabaako wabula lwe nali ngenda okwapulayinga nagenda okukizuula nagenda okutuuka nga bamaze dda okwapointinga erinnya lyange era nga kitegeeza baali bamaze dda okumpa omulimu. Did you apply, in other words? No, I didn't. Because the day I was going to apply, I was appointed. Oh, wow. Okay, as Honorable Baka comes in, I just wanted to note a contradiction. Yes, kakati awo tugenda kutuukawo ngenda bikulaga byonna era ng'ebyo byonna n'ebigambo by'olabye ne byogenda okuwulira byonna nga bwe mbikuleetedde bigambibwa okuba nti bye byavaako emivuyo gyonna gyogenda maaso n'okuba ng'owulira ku kitongole ky'ennyonyi eya Uganda. Kakati ekiro ekikeseza olunaku olwaleero waliwo live emu ey'oku TikTok yabaddeko omuyimbi Moses Sali gwe tumanyi nga Bebe Cool nga babadde wamu n'omukulu amanyiddwa nga Balista Timo era live eyo yatambulidde ddala okumala akabanga wabula mu live eno Bebe Cool mwe yayogeredde ebigambo ebikankana. Bebe Cool yabadde ku side ewolereza Uganda Airlines Muhammad Nsereko ng'agezaako okudda ku side ya Balista Timo. Balista Timo yavaayo n'akuba ebituli mu kitongole kya Uganda Airlines era oluvannyuma lw'embeera eyo Balista Timo ng'avuddeyo okujoogerako olw'abannayuganda abaali sitaaka wali be walabako obubanga obadde ogoberera nkakasa nga ssaga ezo wazirabako. Kakati Bebe Cool ng'agamba lwaki temujja ebintu bino mu kamera. Balista Timo waliwo engeri nnyingi nnyo z'osobola okujja n'ogezaako okubuleeminga oba okwogera ku nsonga z'entambula y'ennyonyi nga toleese ensonga eno mu kamera kubanga Bebe Cool agamba ti ensonga eno eba erabisa ggwanga era ky'oba okoze kiba kirabisa ggwanga era olutalo we lwatandikidde Muhammad Nsereko n'amubuuza kakati oyagala abakomplaininga bakomplaininge batya bawe engeri gye bayinza okuba nga bakomplaininga. Bebe Cool eno gye yatabukidde n'amugamba Nsereko oyogera ngenda bikulaga byonna njagala kubanga ate nkulaga ebigambo bino si kumala budde ku nsonga eno wabula
wabula ensonga eno waliwo issue gye njagala tujjewo osobole okuba ng'ogiraba bulungi katumale okujjawo akalango kano kamu nze gye nkulaga ebigambo nga bwe byabadde Bebe Cool yayongedde okweyanika ky'oba olyawo n'ebigenda mu maaso tabimanyi tamanyi na mubaka akiikirira Kampala Central nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira akyokola kya mutawaana nnyo gwatanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo basooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ensonga yonna tukuwa amawulire updates ku updates naddala amawulire ago agagatta ku nsonga ez'enkyukakyuka era njagala tusimbule leero njagala tutandikireko eno pulezidenti ng'ayolekera mu bitundu by'e Kalungu ngenda kugendayo era byonna tugenda kubeera nga tubikusumululira obitegeere bulungi nnyo kakati ekitongole kino ekitambuza ekikwasaganya entambula y'ennyonyi mu ggwanga ekimanyiddwa nga Uganda Airlines kirina omukyala akiddukanya era ng'omukyala oyo si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki omukyala ono baamubuuzaako kemabegakaawo n'ategeeza nti bamubuuza ku ngeri gye yafunamu omulimu ye nnyini n'abyeyogerera era n'ategeeza nti ekyamazima omulimu saagwapulayingako wabula lwe nali ngenda okwapulayinga ngenda okukizuula nga I was already appointed baali bamaze okumuappointinga ng'agenda okuddukanya CEO ow'ekitongole ekya Uganda Airlines kakati emivuyo eyo gye gyatandikira era nga bino byonna byazuulwa oluvannyuma lw'akakiiko akamanyiddwa nga Kosase nga kakyakulembera Joel Ssennyonyi kaavayo ne kateeka ku nninga omukyalo oyo n'abaako ebyama bye yayogera ebyaleetera bannayuganda okumanya ekituufu ekiri emabega wa Uganda Airlines kakati emivuyo eyo gyonna gigambibwa okuba nti wano we gyatandikira nga sinnakuwa bya Bebe Cool n'engeri gye bamukunyizza ne bamubuuzaamu akana n'akataano n'atuuka n'okulemererwa okumanya ani akiikira Kampala Central. Njagala tusooke tuve side eno. Did you apply, in other words? No, I didn't. Because the day I was going to apply, I was appointed. Oh, wow. Okay, as Honorable Baka comes in, I just wanted to note a contradiction between Captain Kisoro and the acting board chair. That's where I'm going. Because Captain Kisoro, you said that when this board was appointed, you found this process. Board chair, are you listening? That you people wrote to the shareholders in an April report telling them that, look, we are going to embark on the process of recruiting a CEO. So if you were in my shoes, who would you believe? Because Captain Kisoro is saying we found it already on the move. The acting board chairperson is saying we actually notified the board that we are going to embark on the process. So who do you want me to believe? What do you want me to put in my report? Mr. Chairman, it was an ongoing process that was started before us, and even us when we took it on. As the board's mandate, one of your first roles is to appoint a CEO. So in our April report, it was to continue the process of recruiting a CEO. So now you're shifting goalposts. What exactly was in the April report? That is what we're going to share that with you. I've noted it as one of the documents that we'll share with you. Yeah, we shall want to look at the document, but what were you... Bintu bino byatandikira eyo era nga bye bimu ku ebyo bigambibwa okubeera nga byaviiriddeko bannayuganda okugetinga stack ku airport ekintu ekitabangawo era nga tekiina airport gye kyali kibaddeko kakati bye byenkuleetedde byenjagala okukulaga engeri gye byaviiriddeko omukulu amanyiddwa nga Moses Sali okubeera nga bamukyunyiza n'okumubuuza akana n'akataano nga ne ansa ey'okuwa oba oliawo nga tagirina yandibadde agirina naye nga tagimanyi kakati nga sinagenda eyo nkyooka okusaba abannange kaweefube waffe okugula fulaaga akyagenda mu maaso ina abantu abansaba fulaaga eza UK banayo nyongera okuba omulanga wenna ali willing contributinga ng'oyita ku nsonga eno tusabayo ku fulaaga ez'ebika ebyenjawulo so kakati bw'obanga gy'oli eyo oyina fulaaga obanga wandyagadde okubanga oli willing okugattako kwezi eziriwo anja kukusaba ennamba z'essimu zezo kuyinza okubanga oyita olunaku olwaliro pulezidenti agenze mu bitundu by'ebukomansimbi era nga bwe nkugambye tugenda kugendayo okulaba nga tukutuusako embeera nga oba oliawo bw'enaaba etambudde byonna ogende maaso n'okubanga obimanya naye ng'ensonga ya fulaaga ekyagenda maaso n'okubeera nga ate eyinda mumanyi bulungi nnyo fulaaga kyetandise okubanga ekola kakati nja kukusaba bw'obanga oyina engeri yonna gy'osobola otugattirako oba okuba okutwegattako omulanga guno nja kukusaba yita ku nnamba ezo 0756081795 eya Airtel
077768508 ye ya MTN. Osobola n'okusooka ogikubako ne tuwogerezeganya ku nsonga ezo zennyini tubanga ate ekya flag tugenda maaso n'okubanga tukikwasaganya. Waliwo abasaba flag ez'okumukumu naddala ez'ebika ebyenjawulo twagala tubeere nga tubakwasaganya kakati nga bw'okoppa ennamba ezo nga bwe nkutwala ku nsonga zino. Omuyimbi amanyidwa nga Moses Sali bwe tumanyi nga Bebe Cool yayongedde okubanga yeeyiwa Amanda Mumbogo Kaŋŋambe mu njogera ennyangu. Bebe Cool yalagidde ddala nti tamanyi bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Bebe Cool bamubuuzizza babadde mu lutalo olwo nga bwe nkugambye ng'agezaako okuwolereza Uganda Airlines n'ebigambo nga bwe wabiwulidde era nga bw'ogenda ogenda maaso n'okubanga obiwulira. Bannayuganda bangi bavuddeyo okutegeera nti wamma Bebe Cool alabika ayina ekikyamu ku mutwe. Kakati wuliza bino byatandise bitya. Barrister Timo yakoze live era ku live ye n'akyaza Bebe Cool yennyini oyo. Wabula ku live eyo Muhammad Nsereko n'agyeyungako era naye najja ng'agenda kubako nsonga zagenda maaso n'okubanga ateekawo. Ne batandika okwetwala n'omuyimbi Moses Sali. Era oluvannyuma lw'okwetwala olutalo lwawanvuyidde ddala. Bebe Cool n'ayogera ebigambo bino byenjagala owulire naye nga sinakuwa bigambo bya Bebe Cool. Njagala kusooka kukulaga abantu ab'enjawulo abazze nga bakuba ebituli mu kitongole ky'ennyonyi ekya Uganda Airlines. N'omuwala Jojo yavaayo naye n'abyogerako. But Uganda Airways is disorganized. Nze mbalinnyeko nagana buganye bakuba. I just said the good stuff about them. Gatwick ziba delayed, ba violate. It is disorganized. Enyonyi nyini nungi, the service is good, but the airline is disorganized. Ne ku Gatwick ba violate, twatula ku nyonyi, you know. Twatula ku nyonyi ne tutula ku nyonyi omusawa namba batudde butuuza mwatugenda. Netugamba chechi baddewo. Natutuddawo. Nanywa champagne wange. Tubaleka. Twatula ku nyonyi. Ekyabaso akyegala buli muntu afulayiza Uganda Airways ngava e London. Eri delay. Njiri nyamirundi ekyo. So njogera from experience. Njiri nyamirundi esatu natuuka Uganda nyenkomawo n'ebinira bidde nenjiri nya nenzira. Nidamu nenkomawo njiri nyamirundi esatu mu myezi ebiri. Eri delayed. Checking yo ku ntebe yombi. Checking yo ku ntebe yombi nava ntebe nga nyombi abaliwo ku airport mujjukira nava yomba alite bakiriza kwata kamera na nkutte mwana jojo magamba ngenda bakulira live na koma wanu ku live na koma ne kula live ya Entebbe airport wa fo busungu ni twali tulinyanyonyi Uganda Air dina bawagira Kati Jojo okwogera ebigambo bye yayogedde byaddirira olutalo Barrister Timo n'abamu ku bannayuganda naddala abamu nga balina ba victim mu nsonga eyo okubaako ebigambo nabo bye baavaayo ne boogera era ku nsonga ze zimu. Ebimu ku bigambo Bebe Cool byagenda maaso n'okubanga awolereza. Eno Uganda ti wallahi. Abannayuganda muswazaho omwanda we. Owotya omuntu boarding pass ng'okimanya ennyonyi teriwo because one boarding pass erina okubeerako gate. Get stegeza awo ennyonyi weepakize. Olimu amagezi. Am I speaking to someone? Fe twasoma bro. Fe twasoma. Titumera kuyida ndikuwa kubijejerebu. Twasoma. Omuntu okumuwa get stegeza awo weekutadde ennyonyi weegenda opakinga eriruddawa. What is the flight? Bano wa minister bala mutula mu office. Musamoninga bifairo byabachoze ni Beki Abannayuganda balina obulumi obwaddala. Balamu, you can do better. Nabanja, you can do better. But Minister of Uganda, you can do better. You can do better. Omuntu natuka ku airport ne mugambe ennyonyi ejjudde mwamuguza batya tiketi ennyonyi ejjula etya. Wolabeka akatebe mu nnyonyi ke batulako abantu abiri nti mugira mwerera. Wolabeka akatebe ke balererako omuntu. Gwogamba otya omuntu tino ennyonyi ejjudde wamuguza otya tiketi. Mukola bintu bya kiferefere. Obeera otya ne pilot tamanyi soma location. Novuga abantu n'obazzawo bajje. You're idiots, you're fools. Imbeciles. Pilot navuga ennyonyi n'agizzawo yabadde agijje. Omusajja avudde Kampala addusa abamubanja. Kadaama amaze osiibula abantu amaze bavuma.
wala bafunye simu za MTN kopa badduse batwalidde looni bagenze kyeyo kukola oli munyonyi weebase ogenda ozuka ng'okobyewo entebe oyinza n'ofa oyinza okutuka n'ofa. Uganda Airlines yavuze abantu n'ebazza e Uganda. It is the first flight eyabadde ne departure nga ya Uganda ne arrival nga ya Uganda. Musobola bannange, musobola Uganda Airlines kati ebyo ebimu ku ebyo Bebekulu byabadde agezaako okubanga adifendinga wabula nga bimwokezza era mu kubidifendinga ayina ne watuukidde n'agamba n'okugamba nti ye gavumenti ya General Kaguta Museveni emusingira ne famire ye. Era njagala owuliriza ebigambo bino bulungi nnyo kulage ne bannayuganda bye bamuzzeemu wabula bino byonna lubadde lutalo wakati we Muhammad Nsereko kubanga yabadde nga omugenyi ku live yaabwe eyo. Njagala owuliriza reasoning y'omukulu ono atuuse n'okugamba nti famire ye oba oliawo ya mugaso nnyo n'okusinga agambye nti gavumenti ya NRM ya mugaso nnyo n'okusinga famire ye wabula nga sinakuwa ebyo njagala nkulage nti atuuse n'okweyanika tamanyi ani akiikirira Kampala Central. Wulira mwami sali eno live sebo nagitegese na Timothy wagitegese kati kwe ndio badde oteesotya kati nze wendi Nsereko kubeera kuno oba muwane nti nzeseetaaga bampaane Bebekulu. Is that the reason lwaki tokyali member of parliament kuda ku TikTok? Bebe, I don't belittle you. I don't think Listen, my brother. I think you're trying to go off the track. But if you forego, I decided to retire on my own. Bobo yakala nawe no. You know where we have come from, Bimusajja Mukaya. I know you very well. Naye bono kaya na. But kaya na ne sense. Togenda kaya na without. Aliko gamba kaya na sense. Sense chikwe boy nanga you no longer member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwaki bakujayo bannakampala. Linda kankubuuza. Linda ko katono fine Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Kibuuza omwana waawo kuba manyaso Why aren't you in any party? Abantu abali kuno baagala okuwulira nti gwagamba nti babalista Timo n'abalala they relayed information ng'eyinza okuba detrimental to the brand. Gwe bakubuuza how kubanga abakola video zino basukka abaana 40. Ono gwogamba mpuliriza mwami Sali alina budget ya branding. Ati okibuuzizza ekibuuzo you want to kati tunyonye three ways how now the ordinary person would have reached out without spoiling the brand. Name you change. This is as simple as this. I am still going to come back and tell you there are better ways of how to do it. The ways anyway but not one that destroys the brand. Now anyway depends on where you're standing. Woyimiridde gwe ng'omuna Uganda nga to destroy nze nkuwadde example ya Kenya Airways KQ. Our neighbor Kenya is here. Our neighbor Kenya is here. Mwami Sali, you're giving examples, you're not giving the how. Because the how depends on where you're standing. Now Bebekulu an artist uliriza Bebekulu mpaka omukazi eyafiiriddwa sente ze mu banka nga bagitutte yayogera atya the how. Nsereka nti olwogenze mu bino ebya bulijjo. You asked a question, allow me to answer. Ugenze mu modi ya mwe ya nupu siyagala ebyo. You give me the time, you asked a question, let me answer. Abantu bonna abali wansi bakubuuza ekibuuzo nga tetwogera how. Sereko katutayibbe how. Saze wano ku live kwegula ekyo ngenda kikugamba Bebekulu I stand by what I say because I know what it is. Bebe teri ali wano kwegula teri yegula ku bantu. Bebekulu, you must respect every panelist here. It is very simple. Everyone reacts based on where they are standing. How? How did Barrister Timo react? I don't reacted cynical. So what you reacted cynically. When you muntu. So that wali osobola okujja n'okola the same reaction on a different in a different mode. So kati gwe wafunayo omuntu onakugamba nakugira kubanga you knew before gwe kenyini gwokyogedde naye wafuna omuntu oyo yennyini eyali kusonga n'opasuka
The same thing I'm trying to tell you here. When you're communicating, even this conversation can sound better and constructive without the reason is very simple. Nanye nsereko okumisleading abantu nti Bebe is arguing that protecting nti tetwali Barrister Timo and the 20 others should not have blamed Uganda Airlines. No, you should. The issue was how. So for you to pin me, not misleading. No. Be respectful. No opinion, you go over leading to the right thing. Don't sound misleading. Now, this is how I'm going to lead you to the right thing. The right thing is always when it because if we pose the question, who is misleading people? Ojakulaba answer one. Sereko, siwanga ko mulalu. Manyi nti no answer zonoonya oyagala nnyo n'abanuupu bakuwe wano credit. Nze me, I'm not that. I am still going to tell you that despite what Uganda has gone wrong into, I will first protect it, then come back from the inside and clean it from the inside. So I don't care. So when you say the how, I am going to go back and tell every Ugandan that no matter what we do, no matter what, Barrister Timo, I don't think I want to be on a platform with just anyone. Please. So Soka, when then you'll be able, because I don't want you to subject my brand to just anyone who can just come up. When we honorable, we both have a lot to lose. The issue is simple. At the end of the day, whether you want it or not, I am going to say this: people have protected their countries. Despite what has gone on. I'm giving you an open example. We are looking for development. I've also told you that I cannot guarantee, I cannot tell you that people are employed to do 100% perfection. But you know how effective social media can be to a brand that sells us out of the borders. Unlike a brand that we fight to sell within the country. Imagine a whole country bashing Uganda Airlines. Who makes that booking from the US? Who makes that booking the next day from the UK? I'm trying to tell you something that is so simple and obvious. Yes, we can blame. We can do it from the inside. This is not about winning on a live. No. This is about accepting that, you know what, guys, tukalete waka, tukakubile munda. Chirimo mwana wo. Abana basinzo kuononeka masomero n'obutafayo kusoma bana abazadde najja namukubira mu class. So ngate wali mulinze naddeeka n'omukuba kati golokuwa olaga nti oyagala omupanishinga. Omumala mu self esteem mu banne. Olumala anoonya ki? Nga anoonya ways on how to get confident back. Ate era negative all the time. So my issue is very simple. Barrister Timo, I pose a question. Kati Uncle Bebe Gwomani nga omani channels of power wezikola na administration. If these poor mismanagement zira zigenda mu maaso nga mugamba mujja kudiringa nazo internally nga kiremeddwa oku executing nga still zisigala zigenda mu maaso, what are the best possible ways okuzimalawo going forward? Okay, before I answer that, I want to tell you, to give you the best example of what President Trump did recently. He recalled several ambassadors, but he didn't rant, but he recalled them. Ekigambo recall ndozo manche kitegeeza. Okudamu abayita abaddemu abagire buto abasengejje buto. Sikubasengejja kubakyusa. Okitegeera. Kakati ekyo nkikuwanga example nti it is God, my country, my president, my family. Bebe kuru family, president asoka family yo. Sawa no president asoka family kubabu enfuna president omusiru. Nange nzikirizibwa okwoge. Bwe mfuna president omusiru, family yange bwawo. So president is very important now. Nzikirizibwa okwoge.
Honorable yaddako Bebe Cool tu. Bebe Cool alesemu ekintu ekisesa mu ngeri y'ekisiru naye katumulese koyogera ebigambo ebitafu osaagisiza but kayana ne sense togenda kayana without sense ani takayana na sense chigwe boyina nga you're no longer a member of parliament but I'm a member of parliament oroza lwaki bakupala Linda kankubuza senseless Linda ko katona fine Bebe who is the member in sense lwaki opposition Bebe let's go slow who is the member of parliament of Kampala oroza lwaki bakujjayo kibuzo omwana wao kuba manyaso mwana why aren't you in any party? Any MP Kampala. Why do you think you are even dropped from Jamu, no worries. This is where I want the conversation about the genuine. Any MP Kampala. Come and win likes. Any MP Kampala, you can shout. Responsibility omuntu omukuru okubeera kaawo n'ogamba let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think you as a person you've lost the battle because this is not true. How long does a person don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for any country. How do you end up twisting a conversation? Bebe, you're just ranting. We are defending a person who's gone wrong. I think you're just ranting. You're not being logical. No, cynical. Stop it. It is God, my country, my president, my family. Bebe Cool family, president asoka family yo. Sawa no president asoka family kubabu emfuna president omusiru. Nange nzikirizibwa okwoge. Bwe mfuna president omusiru, family yange bwawo. So president is very important now. Nzikirizibwa okwoge. Honorable yaddako Bebe Cool tu. Bebe Cool alesemu ekintu ekisesa mu ngeri y'ekisiru naye katumulese koyogera ebigambo ebitafu osaagisiza mulimu osaagisiza nkimanyi kale nsonyiwa ssebo mu mutima gwo toyinza gga nti omwana wo yalwadde wasoose ku campaign nti president first choice yange you have your own choice. Kale my country comes first. I retired my break it down. It's okay boss. Your country comes. But omanyi Allah agambye nti by the passage of time ekiseera kijja tulaga what the reality is. Exactly. And I'm very sure that's why Allah has kept President Museveni for 40 years. Very Allah. Respectfully kulwa abantu bonna abali kuno naawe kwoli I want to discuss you as a great brand. I want to restrict it to that rather than okubialinga ofe kubo tugende mu politics eriya mwagala eriya mbadde muwalizoni zange timo it's fine and that's your opinion chovola abantu teri alina kuvuma lwa opinion yo it's your opinion and nyinyi mweno discussion njagala otandikira Bebe Cool ngambye ko how betanze ne mutuke ne mga rasta waje tugera ku nsonga ati okay namba ya Bebe Cool SCA tu kirekawo lyo musubuzo wa wansi eyetaga proper service taina namba ya muntu aina influence kakati kyembadde njagala okulungamyamu mwami Sali Bebe Cool is that is a simplistic way of thinking nti olwokuba you've only talked to Rasta Barrister Timo. There are several people who complained about this. Njogera ku mukyale yafiirwa ekikye, njogera ku yafiirwa Vakedo, goli muganti buli omu anoonye namba ya Bebe Cool bajje bakole live complaining. But also I want to exactly understand nti olwokuba tulina collegiality omukwano n'oluganda. There is what we call special access. Nti Barrister Timo ina access ya Bebe ne Bebe nga bwe nagambye ina access ya abantu abali within these parastatals ne government. Today weeri enje eyinza okuba nga teriiwo oba tejja kubaawo kakati tukikaanyeeko naye olw'okuba weeri kyenjagala okumwebazaako kwetoowaza najja wano. It makes him different and special and I want to give him credit for that. Nti waliwo abeerabira mu kiti kiri nti ye tayinza nagenda
kubeerako mu bantu. Oh, bye. Good. Amazing. Thanks for being there. Tukulamusiza mami agwa ku ludda lwange si lwa Bebe Cool. Ku nsonga I love that guy. Akimanyi mwagala nnyo gundi the soccer player musajja wange nnyo. By the way kimanyi nti mwagala nnyo. Alpha is a good player. But going back to the point, Bebe, without being cynical, not everyone is going to have access. Waliwo, let's say service provider go batasasulanga nga ya supplying endo okuwa mu Ministry of Agriculture. In short, you're saying nti government abagikolamu abasinga bali inaccessible. Abamu bali accessible, others are inaccessible. In short, you're also saying nti this is a vote of no confidence in the government. Nti by the fact nti Mwami Sali Moses yaina one okwetoowaza, two yaina all those facts okuzoogerako, but abantu bonna be bayinanga ba PR o tebakola mulimu gwabwe. Kakati oli gwe banajjako akaveera ne bakasika bannanga nko Bebe Cool wano bansikiddeko akaveera kange poliisi nga tekola. No, the police spokesperson should always be there and present. Or airlines, this is actually business. Atenze Mwami Sali singa aba airlines babadde poorly paid. These are one of the best paid persons mu parastatals as our government being run as a business. Did you know one thing? By the way, sente zaabwe twabakiriza okuzikozesa nga tebazena mu parliament. Because batugamba nti fe tuyina ebigwa bitalaze. Omanyi kye bayogerako Bebe? Bagamba nti waliwo okukyatalinga ennyonyi. Nga tugeze twagala ennyonyi ne tugamba mukozese. Of course. Kakati ekyewuunyisa nti mu kifo kyekyo tebakoze ng'ate balala. Golowooza lwaki kankweyo Mwami Sali? Olowooza lwaki teri akaayana nayazimbye ekisaawe ky'ehoyima? Kubanga omusajja yakoledde mu record time buli omu alimmye. Era nange ndi wano okwaplaudinga ne ngaawe, wow, omusajja yakoze project y'ehoyima bwe mumwongera ali to the dot. Omanyi nti abasajja abo ba updatinga nga website yaabwe buli kaseera nga ate is a contractor. Omutaki oyo namugoberedde yagamba nga nti ku luno ekisaawe ngenda kihandinga over ntuuse wano we yatuuse kihandinga over nga naawe ogamba yes. Abasajja beteeseteese okutuwa ekintu. That is why tewali wali awo ng'agamba kale yakola ekisaawe kya Hoima yakoze bw'ati. No, because yakoze omulimu mulungi. Bannayuganda kyova olaba buli yayise yagamba bannange mwazimbye ekisaawe. Yayise yagamba bannange mwazimbye ekisaawe. Teri gw'ogenda kutuuza wano omubuulire the how. The how depends on accessibility lines. Mpuliriza Mwami Sali. Esimu yaabwe toll free line kweri. Two, did they communicate to every customer? Kakati ono gw'ogamba nti gwe baasuziza ku kisaawe nga bizinesi yeefudde, ennyonyi tegenze, tebamuwadde mmere, tebamuwadde communication, ono gwagamba nti nedda tojja ku TikTok kuba osuula bulandi yaffe gye tuteekamu sente nnyingi. Gwe lindako katono Mwami Sali. Omuntu agitaddemu sente nnyingi yono yaguze tiketi. Mwami Nsereko. Because singono tagula tiketi ya nnyonyi eno ne bw'onoogiteekamu billions ejja tambula nga nkalu ekomewo nga terina gwekuta. Awo nakusabye dda obutagenda eyo gye wavudde era wabyogedde ddeebi. Gamba nti nno sinnaba kugaanako ku blaminga Uganda Airlines. Kati kankuposing the question. Ne mugamba clearly that let us call for accountability but protect the brand. How? Chiddamu Nsereko. At the end of the day, you know how important it is. Because the question, country, Bebe, no one is disputing what you're saying. We are asking you to suggest 3 ways on the how. Nkubuziza ulinda kokatono. So kompulirize Mwami Sali. You're relaying information. Ulinda kokatono Mwami Sali mpuliriza. Mwami Sali mukwano gwange munoonya. Esimu teriiko. Ewaka nkonkonye bangamba taliiyo. Ngenze wakolera taliiwo.
Ntuuse buli wamu taliiwo. Akutte sente zange eziri mu banka sisobola kuzifuna. Kakati abantu abali kuno baagala okuwulira nti gwagamba nti Barrister Timo n'abalala. They relayed information ng'eyinza okuba detrimental to the brand. Gwe bakubuuza how. Kubanga abakola video zino basukka abaana 40. Ono gwogamba mpuliriza Mwami Sali alina budget ya branding. Ati okibuuzizza ekibuuzo. You want to kati tunyonye to 3 ways how now the ordinary person would have reached out without spoiling the brand. Name you things. This is as simple as this. I am still going to come back and tell you there are better ways of how to do it. The ways anyway, but not one that destroys the brand. Now, anyway depends on where you're standing. Woyimiridde gwe ng'omuna Uganda. Nga to destroy nze kuwadde example ya Kenya Airways, KQ. Our neighbor Kenya is here. Our neighbor Kenya is here. Mwami Sali, you here. Isi ngate tubadde mu bululu. Bebe kulu nani mu wadde mu episodes. Kuba mbadde nkebera wano ku statistics nga zindaga nti bebe kulu currently mu Uganda yonna obwongo bwe kati bwe businga okuba obw'ebbeeyi. Yes, tekinsima tuse okusinzira ku live zabaddeko ennaku zino zabadde akola zongedde okulinyisa ebbeeyi y'obwongo bwe. Kati kankumenyeremu okusinzira ku statistics lwaki obwongo bwe bebekulu kati bwe businga okuba obw'ebbeeyi mu ggwanga lyonna. Era ntumala tubanga waliwo investors obugula obwongo sente zokka zaatuwa zijja Uganda mu bbanja lyetutubagiddemu. Kubanga kansooke nkubuuze gwe bw'oba ogula ekintu ebbeeyi gy'ogula ekitakolangako gy'ogula n'ekikozeeko ekitakolangako kiba kya bbeeyi. Kati obwongo bwa bebekulu engeri gye tiri nti tebukolangako kibufudde okubeera obw'ebbeeyi. Okuva Katonda lye yabumuwa bupya buli fresh tabukozesangako gwe mbulira ddiro yali abukozesezza. Nga ne bwabadde mu music industry music bamuwandiikira. Era abaana abo ba producer batukola bubi batera okuleeta behind the scenes studio sessions nga abayimbi baliko odinga. Naye njagala batuleetereza bebekulu. Wali olabyeko studio session ya bebekulu behind the scenes batuleetedde abayimbi bonna abagenzi baani naye tetulabangayo ya bebekulu. Balabika ba producer bamenyeka naye nga ali mu studio. Bebekulu anyuma ali edited. Era abantu ababeera naye singa babadde bamufaako bandi mugambye mukwano wesonyiwe bya live onyuma oli edited nga waliwo editing nze nti kati amala okukola ebividiyo bye yandituwadde nga zisemi live nga bamaze obisalamu nti kino tekigendayo kino kigendayo. Abo bebekulu abajja kunyumira ogaye nti ekisajja kinene ekigezi nene bamukuwa live. Allah yakoze live yakola live eyasooka buli omu yajjamu eri yalinga asaze ente ku kyalo buli omu akutteko okugulu akutteko ekibumba akutteko omutwe akutteko omukira buli omu yatematema okusinzira akamuwomera mu live naganga buli omu aga kino bebekulu yakyogedde kino bebekulu yakyogedde oli omwana anyuma ali edited. Saasira bamuli around ababeera naye under the same roof. Kati munnange era nga bomanyi nti era abasiru tabulako basiru banne wali yajja okugamba nti bino bebekulu byakola ye masteringa art of media. Ya masteringa art of media ngo ina trendingira mu bya kisiru nga munno bomwajja mugobagana naye gumwaga nti mwaliko mu resi yemu trendinga mu bintu bya magezi bya nsonga za gwanga nga go trendinga bya kisiru. Bino byokola bobanga obikola in the sense of okukwata media ebyo bikolebwa muntu anonya breakthrough. But at the same at the level of bebekulu ate ebyo oli abamu kubidde bukubizi kiraka. The guy is just dance tabikola mbu amanstalinze art of social media no kubanga enkola gyabikolamu Katonda yamuwa intellectual calmness. Bwaba yogera ebyekisiru nga tewali amukayanya abyogera n'obukakkamu n'olabira ddala intellectualism mu busiru. Kati byakola tabikola mbu abikola bigenderedde mbu ayagala kwata social media. The guy is just dance. Gwe ngononya bya kutrendingiramu at your age kubanga lyobadde mu media ng'oyina munno oli yakuleka mailo buwanana mailo kanywa nga gwe byotekeddwa kola ebyo byakola. Bwabanga if we are to believe mbu abikola capturing media ebyo bikolebwa abaana abakajja ku media nga anonya breakthrough.
kati ulitayinza n'ajja n'akugamba Bebe Cool byakola yamastaringa ati wa media kyali musiru gwe kyoba omanya era obwongo bwe ne tumala tufuna investor nga abugula mama Uganda teddamu kubanjiwa obwo bupya okuva Katonda lo yabumuwa tabukozesangako buli fresh bwonna busabike nyini bwe yennyini abukekkereza gwe kojja wangu bamubawe mu episode no yo batumala okuva mu kalulo naye nga byebyo kojjaze sikuvumye just kolako bukozana nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp